Minisita w'ebyensi Matiya Kasaija atuse kisayeko lokusamusamu n'ekitunga kote briefcase mwembalire eggwanga 2023 omulama gw'amaguno okwongera ku nnyingiza eggwanga nga twesigama ku byobulimi by'ettunzi amakolero okutuusa empeereza ku bantu okutumulibwa digito n'ogaziya obutale. President Museveni ne mukyala Janet Museveni ku kisayeko batuuseyo ku ssaamu n'eddakiika 14 ne balanizibwa sipiika Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayebwa. That we have been joined by His Excellency the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni. Olwa Minisita Kasaija anjudde embalirira eggwanga 2022 ng'omulamwa gw'omulugulu gwesigamiziddwa ku bamawanga g'obuvanjuba bwa Africa. The theme is in line with that of the East African community, which is accelerating economic recovery and enhancing productive sectors for improved livelihoods. Ategeeza nti ng'omwaka gw'ebyensimbi gugwa kwabadde okulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu okuli sabbuuni, amafuta engano, ssukaali n'ebirala. As a result, the overall inflation has increased considerably from 2.7% in January 2022 to 6.3% in May 2022, causing considerable discomfort among the public. Agambye nti okulinnya kwavudde ku nsonga ezitali za kuno okuli olwadde wa COVID-19 nga mawanga guddewo ebyenfuna, ebbula lya konteyina mu nsi yonna, embeera olutalo wakati wa Russia ne Ukraine kuba ebintu eby'enkizo ebiva mu mawanga ago. Agambye nti bataddewo embeera eneyamba okukakanya ebizibu ebyo. Awo abudde nti ku mulundi guno eggwanga likoze bulungi mu kukungaanya emisolo okugereranya n'omwaka gw'ebyensimbi ogugudu gwakusibwa ennyo obulwadde wa COVID-19. Despite this revenue shortfall, domestic revenue collection this financial year has improved compared to last year. This has been on account of improved tax administration and increased economic activity following the full reopening of the economy. Awo abudde nti gavumenti teddawo ensimbi z'okubbula ebyenfuna olwa bizinensi zakusibwa obulwadde obwo okulaba nga byebwako kulina obuwumbi lukakasi mukaaga mu Uganda Development Bank okuyamba ku makulira amatonotono. To support the recovery of medium and large-scale businesses, Uganda Development Bank was capitalized to the tune of 636 billion Uganda shillings, and which was fully disbursed by May 2022. Ategeeza nti mwaka gw'ebyensimbi guno essala liteekeddwa mu kubimbira ebintu obutebenkevu wamu n'ebyokwerinda, enfuga etambulira ku mateeka, okulwanyisa enguzi, okunyigiza palifulmedo, okunoonya obutali, amasannyalaze, ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Mwekyategeeza nti gira PDF likoze omulimu gw'amaanyi okutebenkeza ebintu by'ekalamoja sakuba okulwanyisa abayeekera ba ADF mu DR Congo, era nga wano gavumenti eteddemu obumi 39. Peace, security and stability, as well as rule of law, are the bedrock of socio-economic transformation. We all know that. 3.987 trillion shillings has been provided for improvement of security. Kyokka Kasaija akomeza bannayuganda nti emisolo mipya gireeteddwa mu maliri omwaka ogujja. Madam Speaker, no new taxes will be introduced in financial 22-23. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.